Yes. Tena kwana Enegada Comfort Spa esangibwa e Makindye wano opposite New Park Last era ng'osobola bayitira wano ku nnamba yaabwe eri 0755919847 era nga leero njagala mbalabiko ak'enjawulo tugenda bakolera bu massage bubiri buka bubiri bagenda bakolako ka Swedish ne ka deep tissue era nga njagala mulabe bulungi engeri gye bakakolamu bulungi so that obeere ng'oyagala kukakola ojjanga omanyi kyebagenda okukolako era nga njagala nga olaba wano abagenyi baffe bwe mujja musooka ne mutulako muzino sofa musooka n'okkakkanamu ne tukuteerako ka TV ngaako neera nga olaba kafiriji weekali weeyagalako okunywa konna weekali n'olaba buli ekifo kyonna tulina ka parking akalungi awo simaba bakabalaze kugamba ojjanga wonna you're comfortable era nga njagala mbalage mbatwale no mu busenge bwaffe gye tugenda okukolera ka massage akalungi temwendabira nga ngenda bakolako ebika bibiri ka deep tissue ne ka Swedish era nga ngenda bawa abakyala bano abalungi abagenda bakolako era nga ntiba bagenda bakolako bulungi. kakati olunaku olwaleero nga bwetwabagambye tugenda obalaga ku massage waffe wabeera eno ya room gye tukoleramu massage waffe tetusosola tulina tukola ku bakazi tukola ku basajja bonna abavubuka bonna tubakolako bulungi. Leero omusawo kuti tulinawo client omukazi ajja n'arelaxingirako wano oba n'addako wano ku buliri kati client waffe osibye otya mukwano oli bulungi mukwano muze tukoleko ka massage ki mukwano okay so kujja n'orelaxingirako wano ne tukolako bulungi. Ogenda semberako wali eri emikono ogenda ginteerako wano booti kati bwe tuba tukola deep tissue kyotandikirako eno bigere kisinzira kyotandikirako wano bigere kira nti waffe tusooka ne tumubuuza oba awuliramuko ka pain wawulira pain ne tumukolako bulungi client owuliramu wa ka pain mukwano wano mu ntumbwe okay ono gwe ntandikiddeko gwe bayita deep tissue engeri gye tukolamu massage waffe wano ku Gada Comfort Spa e Makindye. Ono gwe ndi omukola gwe bayita deep tissue. Kati client waffe bw'ajja ng'ayagala deep tissue ne Swedish. Deep tissue ono kitegeeza okumusaba baawuliramu pain naye Swedish talina kyamaanyi kyawukana nnyo ne deep tissue just nti naye oba omunyiga naye nga si nnyo oba omunyigamu mpola mpola. Naye ate era deep tissue yeetaagamu ku maanyi cause client ajja ng'alina wawulira pain ng'ayagala omukoleko ka deep tissue. Naye nga Swedish ayawukana nnyo na deep tissue just nti oba onyiga mpola mpola ate Swedish oba onyiga mpola mpola naye deep tissue oteekamuko ku maanyi. Ate no gwe ndi okukola wano gwe bayita deep tissue.
Kera nti omukolako bulungi n'asiima tasobola butadda wasiima era aba alina okudda. Aye bakiraya nti abali eyo muje tubakoleko, tukolako bulungi n'osiima n'ogenda ng'omatidde ojja omubiri gukuluma oddayo ofunye ky'oyagala. Buli kika kya masaagi weekiri wano tukolako bulungi bulungi. Yeah. Kisinziira kiraya nti aba ayagala ki, awulira atya. Ayinza okujja nga just talina maanyi ngo zimuluma mugonvu. Tumukolako ka Swedish mpola mpola. Deep tissue gwe tutandikiddeko, guno gwe bayita deep tissue gwe tutandikiddeko kati. Kirantu waffe tumukwata mpola mpola, mpola mpola n'asobola okgenda ng'amatidde nekyabazze okukima. Mpola mpola. Mukwano, waawo osinga owulira ennyo pain? Muno bwe mutya? Mu ntumbwe? Okay mukwano. Client tetumupapiirako client, tukola mu budde bwe bw'abazze n'amatira ne kyazze okukola. Masaji omunda mumukola bulungi. Wanje? Masaji omunda mumukola bulungi. Webale kusiima mukwano. Tugezaako. Webale kusiima. Era abaagala okukola masaji bajje eno. Wano kugaddako omu hot spray Makindye. Gaddako omu hot spray Makindye bakwaka ke abantu. Webale kusiima mukwano. Obanga ow'ewaka. Kale obadde simanyi nawo waliwo ka pain. Waneeno? Gwe obadde obiwulira pain ogiwulira eno anti kati ono gwe bayita deep tissue. Bambi mukola bulungi masaji wammwe. Webale kusiima. Kati gwe oyitibwa kaani? Gye bampita Esther. Bano yenna ali eyo omukoowu.
Era ojja n'obuuza Esther. Nkola bulungi. Okola bulungi bambi. Webale kusiima. Omuntu ava wa asiimye. Webale kusiima ddiya. Olaba nakakutandikako naye osiimye. Nsiimye bambi era omuntu amanyi n'aba just akutte mu magulu. Amanyirawo nti amanyi masajja omwe bambi mulungi. Webale kusiima. Era oba oli eyo ng'olina mubiri gwe guluma ate feelinga bulungi. Ngenda kutandika ndeete. Webale mukwano. Sisobola butadda mukwano. Tujja baffe tukwaniriza. Bane wano bakola ne ku bakazi. Bonna ffe tetusosola. Nze nazze simanyi. Nate ndowooza nti bakola ku basajja bokka. Abakazi, basajja, bavubuka bonna tetusosola. Ndakuleetera ku taata wange naye omukoleemu ka deep tissue. Tweyanzizza mukwano, tujja kuba tumwaniriza. Kale bannaaye mujje wano kugaddako mu Hotspur opposite Makindye bajje babakolemu ka Makindye wano opposite ne Parker Last. Nyanze bambi bakola bulungi. Esther. Yes. Ng'oggyeko deep tissue ne Swedish. Massage ki omulala gwe mukola? Tukola deep tissue, Swedish, erotic. Erotic kye ki? Erotic? Kati erotic bw'abeera omuntu asobola okujja ng'awulira mukoowu just nga talina wamuluma naye nga mukoowu ennyingo kale ennyingo nga awulira talina maanyi kisageera. Kati olwo gwe tukolako erotic. Ate ka body to body nawulyako body to body naye massage aba atya? Body to body oyo body to body w'abeera How do you feel mukwano? Mpulira bulungi. Mpulira bulungi. Ekyo nange kye mba njagala obe ng'owulira bulungi ogende ng'osiimye. Emmalako stress. Massage wamwe mulungi. Naye waliwo sipa z'ogenda nga uneena tebakubalaamu kitiibwa. Ssente zo. Ono kugaddako omwo ssente zo tuziwa ekitiibwa. Temusosola. Ffe tetusosola ate massage yena tumukola. Kabodde tubodde ako kali katya mukwano badde nsaba okannyonnyolemu. Kati tukola Swedish ne tukola erotic ne tukola deep tissue ne body to body. Kati ye body to body omuntu wajja n'asaba body to body. Body to body omuntu omumasagingisa mubiri gwo. Wakozesa mubiri gwo? Mubiri gwo gwonna. Kyembadde nsaba obbuuzaako nti body to body ayamba ki? Body to body. Kati ye body to body omuntu mukumumasagingisa omubiri gwo wenna. Kale kimuwa ngambe kale oba kati how can I explain you? Body to body aba atya? Mukwano body to body anti omuntu omumasagingisa mubiri gwo. Kati ekagera omubiri ko guba nga guweera mwenna omumasagingisa mubiri gwo n'arelaxinga. Jukira guba mubiri ku mubiri n'arelaxinga bulungi. Ku menu nalabyeko neka shower salt. Shower salt yaba atya? Shower salt?
nkutwala bulungi nnyo mu kiyigo kyaffe ne nkukozesa saaso oti okubanga kunaaza. Oba naaza. Ffe buli kimu tukikolako wano naye tukukuuta kale oba olina kisaafu ku mubiri oddayo tokiina. Saaso oti anaazaako ekko lyonna oddayo nga omubiri gwonna guli smooth. Yeah. Ateeka hot stone. Hot stone? Yeah. Kale omuntu oyinza okuba ng'owulira mu mubiri waliyo ekikuuma munda. Nga ku mugongo. Kati tugabugumyako ago ne tukutuuzaako munda. Kati eri pain ganonamu pain eri mundira ddala. Kati nze wonna dda nja kukola ka hot stone. Tukwaniriza mukwano. Yeah. Ateeka hot towel. Hot towel? Yeah. Like kale nga onoobeerawo wano eno omaze okunaako bulungi ne kale katukakuyisako nga obuguma bulungi omubiri gwonna gutta. Kati nga wano wemaze okukolako bulungi omubiri gwonna gutta. Mu kilanti waffe tumuwa obudde n'amatira ne kyabaze okukima. Nalaba mbibba mu bumpadde naye olina sipaazi gy'ogendako nga bapapa ku kasiko omala osasula tebana kye beetaaga kirala. Ffe wano kiranti waffe tumukwata bulungi asobole okudda n'ololadde. Ate era agende ng'asiimye. Osanga oba oli awo n'omulala najja n'agamba mwakolako gundi bw'ati. Ye yaŋŋambye nti wano bakolako bulungi nange nenzija kitegeera. Ffe kiranti waffe tumukolako bulungi tuba free gy'ali n'amatira. Kati Esther tosobola kusoma olina ku nnambayo? Ye mukwano Badde nsaba ojja kugimpa nga nfuluma. Tekirina buzibu. Bwe nnaaba nfunye client omulala mwabuwa ennambayo nakkubira. Kale mukwano tekirina buzibu nja kuba njikuwa. Mukwano. Esther. Yes. Mukoneka mobile nekukubira n'osanga wonna wendi. Yeah. Tukola ka mobile mukwano. So okunkola n'ŋŋamba kati ndi wano ne wano njagala ka massage. Sina maanyi kujjayo sobola okuva wano ninja nekolerako oba oli bulungi. Kati n'ekirala kye mbadde mbuuza mukola how long? Kati anti igwe ffe tukola 24/7. 24/7? Yeah. Sawa yona tubeerawo. Wowe ojjidde oba sawa mmeka oba mmeka ffe tubeerawo. Tugenda kudda wano wogambye wawulira pain. How do you feel? Nempulira bulungi. Nkola bulungi ka massage kammwe. Webale kusiima. Era nanti nalina gwe mbandeesa njagamba ajowa Esther. Tuli bangi abakola naye kisinziira muntu asiimye. Era kati gwe wankolako bulungi anoolala mba nja kulonda gwe. Oba gwe mba mpeereza nga ngamba Esther akola bulungi. Webale kusiima mukwano.
Nti waffe tumukwata mpola mpola. Kati ono tugenda kuddako ku mikono. Ono gwe tukola yabadde deep tissue. Tugenda kudda ku mikono. Client wange ogenda kumpako ku mikono mukwano. Ndowooza ntokyawulirayo yadde pain. Nakumpako ku guno. Pako ku guno omukono. Ono yabadde deep tissue. Wetukolako we bati deep tissue tusobola okukolako omubiri gwonna. Kakati luli tubadde tulimo kukola deep tissue. Now tugenda kukola Swedish. Mugenda kulaba how wetukola Swedish. Luli abadde deep tissue. Now we're going to start. Deep Swedish ne deep tissue birinamu enjawulo. Swedish muntu aba relaxingako mpola mpola. Mpola mpola.
tuli mu kola Swedish. Yeah, tuli mu kola Swedish. Swedish ayawukanako ne deep tissue. Swedish aba wa kurelaxinga. Yeah, mpola mpola tukola mpola mpola ne deep tissue oba weetagamuko kumaanyi. Yeah. Ono ye Swedish waffe. How do you feel, Mkwana? Okay. Yes. Tena? Kwan. This is Swedish. Swedish. Oh no, ye Swedish waffe. Nga mulabye emabegako wali tubadde tukola deep tissue, ndowooza mulabawo enjawulo ku deep tissue ne Swedish. Swedish mpola mpola. Ne client waffe aba awulira enjawulo wabazzo nga kuze kukola deep tissue na Swedish. Era wamala deep tissue ka Swedish wakamukola aba awulira bulungi. Not so?
Ono gemulaba tuli mukola wano gwe bayita Swedish. Ndowooza gye tuvudde yonna mubadde mulaba deep tissue tumukola. Era bwe tuyengenze mu Swedish ndowooza mulabye enjawulo ye nabadde nkola ku deep tissue. Tesi bwe nkoze ku Swedish. Kati kati ono yabadde Swedish. Twasookedde mu deep tissue, now ono yabadde Swedish. Ndowooza tugenda kukomako wano. Yeah.